Ekibiina kya NRM nga mwe tukyali kivuddeyo ne kivumirira abayolesezza bannakibiina abayolesezza empisa embi mu ttabamiruka w'ekibiina ono eyabadde Nambolo olunaku olw'eggulo ababadde balemesezza ssaabawandiisi w'ekibiina kino Justin Kasule Lumumba okwogera. Wabula Ssekama w'ekibiina kino Rogers Mulindwa agamba nti bino byonna byagenze okubaawo nga baabitegedde dda era nga baabifuuye dda n'omukulembeze w'eggwanga. Olunaku olw'eggulo ekibiina kya National Resistance Movement bwe kyabadde mu ttabamiruka waakyo kata abakiise abamu balamise ssaabawandiisi w'ekibiina kyabwe Justin Kasule Lumumba okwogera bwe baamuŋŋodde ng'omukulembeze w'eggwanga yamaze kusituka n'abakkakkanya. Olwaleero ekibiina kino kivuddeyo ne kivumirira ekikolwa kino ekyakoleddwa bannakibiina wabula nga bagamba nti kano kaabadde kabondo akaatekeddwawo abamu mu kibiina. Waliwo abantu munda muffe abalina endowooza nti bw'ataba ye omulala abeera mu kifo ekyo aba mukyamu. Eriyo abanyooma mukyala Lumumba olw'eggwanga lye, olw'eddiini ye, olw'okuba omukyala, ng'eriyo abalowooza kyandibadde musajja, yandibadde eggwanga eriri eryalina, yandibadde kigamba abantu bye balimu ebyo. Nekyo balina politics oyo. Rogers Mulindwa nga Ssekama w'ekibiina kino agamba nti bino byonna byagenze okujja nga babitegedde dda era nga kye baakoze kyabadde kya butaliimu. Naye kirungi nti chairman yagenze okujja nga tumutegeezezza nti wajja kubaawo katemba oyo tumusuubira kubanga twadde batumutegedde eggulo limu. Era kyova olaba olw'okuba yamutegedde yabazizza emabbali n'abawuliriza emabbali yandibadde abateeka kazindaalo. Naye toyinza kutandika kuŋoola Secretary General eyasanga flag bearer ku bwa president ng'ali mu bitundu 59 nakutwala ku 60.1. Ono akoodde bannakibiina okuba awamu bejjemu obumulubulu bwe baba nga bakugenda mu maaso. Olunaku olwajja buli bantu ababadde bava mu bitundu ebimu babadde batuuzibwa wamu nga Mulindwa agamba nti nakano kaabadde kakodyo okwanika abagenda okwemuka engeri gye babadde babategedde anti baalugera nti akalina abiri otega kalaba. Twakikoze tukigenderedde bwe twategedde pulaani eyo ne tugamba abantu bagenda kutuula mu districts zaabwe. Obupande obulaga districts bwe batuula ne regions twabukoze kiro. Muteekateeka ne tugamba batuule mu regions zaabwe bakikole beeyanike buli omu abategeere era buli omu yategedde. Kyova olaba TV obadde asobola okukulaga bano baleekaana abalala basirise batudde. Ekifo kya ssaabawandiisi w'ekibiina kino kirondebwa ssentebe w'ekibiina nga Mulindwa Ssekama w'ekibiina kino agamba nti abalima Lumumba empindi ku mabega bamulanga birala wabula ekyokkolerera ekibiina omulimu gwagukoze nadda ne mukati neyeegoma. Toyinza kuŋŋola Secretary General eyasanga LC1s nga batuwangudde ne Kasese mu kulonda okwaliyo ne Rukungiri nga LC1 ebitundu ebituuka ebisoba mu 8 biri mikono gy'NRM. Obukiiko bw'abakyala Secretary General y'omu yaleeta ne tuwangula okuva ku byalo paka ku national nga basajja wattu aba opposition tebafunye na muntu gwe baleeta ku national level. Abantu 5 ne tubayisaamu nga bonna ba NRM unopposed. Wabula olunaku olw'eggulo ssaabawandiisi w'ekibiina kino yasobodde okubategeeza nga bwe baasobola okufuna ekitebe kyabwe ng'embeera ey'okupangisa bagenda kugivaamu. Bafunye ze balina okufuna 60,000 tekyabadde mu kyama. 5 transport refund, 10 nsula yaabwe.